Bannange mbalaze ente yange eno ye Diana. Ente nagigula yali August oba September 2022. Kati tuli mu April, egyo gibeera emyaka emeka? Myaka 2 n'ekitundu. Ente yajja neggwako n'ezaala ennyana, neddako n'ezaala ennyana endala, kati yazadde ennyana ey'okusatu. Naye ennyana gye yasooka okuzaala nayo yazadde. Diana n'ezaala mpuuga, n'empuuga yazadde. Naye Diana nte ogiraba eri ya bulijjo, naye erina amata. N'omwana gwayo era nagwo guzze n'amata. Ente zisusse 40 oba 50 ezaaleetebwa ne zigulibwa nga kati zizadde guno mulundi gwa 3. Bane njagala omuntu mufumiitirizeemu ekintu kino multiply eyo. Ewiiki ewedde nabadde mbasomesa ku kukola magoba. Little did people know what I meant. Nti eriyo ekiseera omuntu wayinza okugambira nti ddala kati ekintu kino nkirabyeko amagoba. Gwe ente ezo nazigulanga $2.8 million 3 gwe zaatandikirayo. Diana nagigula $2.8 naye gwe teebereze ente eyo ekamwa litres 25, n'ekamwa omulundi ogwasooka, n'ekamwa ogwokubiri, kati ekamwa ogwokusatu. Omwana gwe yasooka okuzaala nagwo guugwo gukuze, nagwo gutandise okuzaala, n'ente endala nnyingi zizadde abaana baabo abookusatu, n'abaana baabo basooka okuzaala nabo bali mawako makulu. Banaye kikwetaagisa calculator okubalamu awo ogambe nti aha kye nateekamu kati kitandise okweraga. I don't disagree with all other sectors. Ate era sibanenya. Nze njagala n'abasekita abalala bwe singa baalina freedom nabo baveeyo nabo batuteerewo calculator. Nze bino ebyange tebiri fictitious, si bijingirire. Ente ziizo muzirabako. Bannange mbaayo ekintu ky'oyinza okugamba nti kiikino nakigula mu myezi 3 kuba zajja n'amawako n'ezaala. Nezdamu n'ezaala omwana omulala ate nga bw'ogikama kati n'omwana gwe baazaala nagwo. Kati ente eyo kangereze ku eyo Diana, ente eyo emu gye twagula $2.8 kati erimu ente mmeka? Ate nga zikamwa. Emesegi eno ngibaweeredde ku kiseera nga tuzaayo abaana ku masomero. Bannange abazadde tetuli mu kuluma bugigi nga tuzaayo abaana ku ssomero. Teebereza bw'oba olina Diana oba kampuuga zo 2 oba 3 z'otebera ebisagazi, oba ddala ogenda n'ofukamira ewa basala omugamba nti owaaye ogira onnindamu. Wuuyo yeeyogeredde musajja ye nti otundayoko kalume. Naye ate ezituyamba ezisinga zonna zizaala ki? Zizaala nkazi, zizaala nnyana. Bannange that is the message gye mbawa.